wabarakatu omulungi ali ku GTV nkwaniriza nnyo we bali kugiye kumirako munange saa zino tuba tuyingidde mu programu yaffe emikolo n'embaga naye nga twogera ne ku bintu ebirala bingi nnyo ebikola omukolo okulabika obulungi akubuuzako simulala ye muzira mamba Nacha Sharifa ndina munange wano era twazise naye omwana ow'enkima Nagawasat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Osibyota omulungi alaba GTV kati nno yeno programu emikolo jjukira lubeera lwa Sande essaawa 10 paka ssaawa 11 nga tukutuusaako emikolo egy'enjawulo kaakati ekitabangawo tukuleetedde ekyenjawulo kitya tuteekateeka abagole owanga omugole ali eyo kikyosaanidde okutunuulira nga otegeka omugolo gwo ba service providers olina kubajjawa kiki kyoyiteekeddwa okumanya nga ggwe omugole kaakati byonna obisanga wano eno mu program emikolo naye mukwano gwange saadi ebintu bingi nyo byenjagala tumanyeeko twebuuzeemukko okimanyi emikolo n'embaga ebeerayo emikolo gye giva eno emabega okutuuka omugole okumulaba nga atudde awo bwe kiri process ebeera nyingi kwambala decoration makeup bintu bingi nyo byetutunuulira naddala okusookera ddala basooka kwogera ku mwogezi aboogezi b'oku mikolo oyinza okusanga omusajja ku mukolo ng'ayogera muyingiddewo akasana kabababula muli wabweru mu layini akyanyumya tuli mu lukiiko lwaffe omanyi olukiiko lw'ekika twakyaziza olukiiko lw'ekyalo kakati abo abaze oba be baani abo bannanga omusana ne gwababula omanyi abakazi bagenda ne bambala obukondo akakondo ne kakunyiga n'owulira nga akakondo kakutta naye nga musajja tabayingiza kutuula omanyi lumu twaliko ku mukolo emabega kaawo omugole bambi yategeka engoye ze bulungi omwogezi bayingira ababuuza babuuzizza batuuka ndooza essaawa ennungi zaali ssaawa 6 naye toyinza kukikkiriza omwogezi yayogera n'ayogera omugole agenda okufuluma tuli mu ssaawa 10 ssaawa 10 emmere mwagirya anti ze nali metro gwali metroni tewasinga omugole okunyuma banna omugole tasinga kale era ogezagezaako naye nga bwebimanye nti omugole takola tasingika naye ngaekikulu kya byonna nti aboogezi oluusi bakisussa kubanga tosobola kuŋŋamba nti netegekedde omukolo gwange okumala ebbanga ddene giba myezi nga 6 ebyo bateekateeka bambi naye ate gonna osalawo nnyononera omukolo ku lunaku olusembayo kitegeera ntegese engoye zange nnya naye omugole n'afuluma ssaawa 10 anaazimalayo ddi engoye jjukira aba alina omupapya tekyusa enviiri kyusa akakaaya akola ki kwegamba aboogezaawo basuulamuko siteepu kintu ekitali ki kintu ekitali ki naye ate si bonna waliwo abamanyi okukwata obudde ne bayita omugole bamuyita bannange nga tava mu nnyumba maama omugole waffe omulungi ng'omugole afuluma oba kiki kyaba akyanoonya kubanga batera okubeera mwana wattu n'ababambaza olugoye amanya luno lwe lusooka luno lwe luddako luno lwe lusembayo naye ne bayita omugole nga tafuluma kati ndowooza obuzibu obuviirako ekyo abagole bananti oluusi mulimu abagole oluusi betukolako ng'abagole nabo akajanja kabasukka ayagala kati ate lipusiki tateredde ate kaakati akakaya yongerako pini ono obeera ng'agamba nti omulimu gwakola takola ki takutegeera bw'obanga wapangisiza omuntu ajja kukolera nti oba akoleko makeup akoleko veil muleke akole omulimu gwe nga bwali supposed okukola ki okugukola kyova nti ebiseera ebisinga weesanga ng'omugole afulumye makeup nga yakoze yakulukuse yayitiridde obanga mungi nnyo obutuvuntu ne yeebuuza nti obwedda mukyala wange nti banna yono maama gundi naye ng'ate yono ye bebi wange Jamira ddala yono Jamira afaananye bwati ekyo omugole ali eyo ali ku GTV atulaba ensonga zino zetwogerako zitwale ng'ekikulu naye kansabe nnyo nti omukolo gwo togenda kukola ki togenda kulwa mu nnyumba siyinza kulwamu anti kaakati nga bwebimanyi omukulu aba yalinze ng'oyagala okujja omulabako nga bukyali naye kankusabire kwogo kubanga kakati bwe tuli engeri gye tuli babiri ogwo nze ngenda okukubeerako mwana wattu obudde wayogerako nti obudde bulwisa abaki nze mbakakasa nti zinaagendanga okuwera ssaawa 3 nganze ndi mu kidaala oli mu kidaala naye ekikulu kya byonna bannange abatulaba ku GTV mwenna twagala tutereezeemu naffe tumanye kugamba ebintu bino tugenda okubyogerako nga tubirabyeko nga twagala twanguye ng'obudde tulebe tukwata kubanga abako tebateranga kuzibiza wa ku buko bavangayo nga bukyali bali emmere nga bukyali abamu baba bavudde waka ng'enjala ebaluma ng'amanyi bwe tunaatuuka ku mukolo tujja kufuna ekyokukola ki ekyokulya kale n'olw'ensonga eyo abalabe baffe abalungi omukolo twagala kigitereeze tutereezeemu twanguyirwe luusi twagenze Masaka
Mugga Jinja nga tetulina okukomawo kale n'olw'ensonga eyo tubadde tusaba nnyo aboogezi b'oku mikolo mutereezeemu abamu tetugamye nti nno bonna kyova nti ebiseera ebisinga abantu bagamba musooke mugabula abantu ab'ekyalo mugabula abantu b'ewaka lwaki nga baagala okufunzafunza ku budde kitaliwo luli kubanga luli abantu okubagabula emmere abako bamalanga kukola kutuuka naye kaakati kyakyuseemu tebasooka kugabula bano abantu kati abako bagenda okujja ng'abantu baalidde dda kitegeeza ekyo kituyambako okwanguya obudde n'omukolo gutambule bulungi ng'abantu tebalumwa njala era kyova olaba kati abako abasinga obungi bwe batuuka bwe bati babayingirizaawo mu nnyumba bagenda okuvayo nga bamaze okubazaala ng'emikolo gitambula bulungi nnyo era tugenda kuwumulamuko katono ate oluvannyuma tukomewo n'omuluŋŋamye waffe atubuulire tulina kukola tutya kwega naawe ali eyo bw'oba ogenda kuteekateeka mukolo gwo osobole okuba nga mukwano gwange obitegeera bulungi nnyo tovaawo Bani bansamba bamulindwa bukiri kitange mwe mwasaba okutuuka hano mu malya g'ebyemisana njagala ntegeere otambudde naani kitange tuli babiri gwe naani mwami na mukyala n'ebitabo ebitukuvu kitange byogera mbo era nga byawandiika ye nga bitukubiriza obugumiikiriza ddala n'ekitange kkiriza ye nti ngaffe abantu kubaamu era ababulwa obugumiikiriza okugeza kulu kitange ye kkiriza nti ye mwami Kizito atambudde naye obugumiikiriza bumususseeko bw'abanga talina bugumiikiriza ngenda kukusalira okulya olusuku otuukire mu kuyonja omwana owange oyo katumwa ye mujjwa mpaawo kiyinza mwanganga kakulembere akulaga obuufu neyanza taata hot sounds mutambu bakulu bannange tukube ku ngalo ezaaniriza otuuka weetegereze n'ekifaananyi kyange ekinene mweteeketeeke bw'aba akomawo mumuwerekere Ana tumulaba abaana baffe tubawe engalo obutazumirayo omu ku bayambi bo tuze ku mukutu ogwaniriza nga buweetereza bakulu banange twanirize bakulu banange engalo zemu kubazimala obuuyo obwongakawulenda zange kikuula abanga omukulu atukkiriza tutuseyo mu nteekateeka ya wano tugenda kukola bwe tuti kano akaana akatabula ku mikolo ke watambudde nako akatabula ku mikolo kannabanje mukulu era naawe tukole bwe tuti buli asoosa ogifuna asooka agyegezeemu alabe obanga yeeyo gy'ayagala tulabe embeera abafunye obutebe basooke beegezeemu n'oluvannyuma tunaalaba embeera weewaawo kitange embeera eriwadde alhamdulillahi rabbil alamin kubanga ffe twagambye 5 kitundu mutukoze bulungi 5 mubadde muli wano mwekubire afuna waatula teekateeka nnungi nnyo mukulu wa tegabadde maanyi gaffe si buyinza bwaffe wabula Mungu yamu ebirungi byetwetaaga bagenda tuwonga mu maaso ga Mukama Katonda ffe baani abayinza okugaana ng'obusiraamu buyimiridde ku ffe kansabe ffenna tudde waggulu abakyali abalamu abange mukulu agambe tuddeko waggulu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمنتنا وإليه النشور. أي الله tukusaba omukolo gwaffe guno tuguwongere mu mikono gyo era tukusaba okutambuze bulungi ng'abagenyi baffe bamaze okutuuka. Tusaba tubeere nga tutambuza bulungi omukolo guno nga tuyita mu linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Namwe mwavudde buwambo Dadi anti obalaba bagatike emagere ku State House nakasa. Mwetuulire mwazza gwaki eno simbulira ya kikubire ngaleza ama. Katusanze okulaba. Alhamdulillah naffe basanga mukadde waffe. Era we mutuukidde tetugenda kwebuzabuzanga yagenda kugula ndiga nti nga yaswala obugulu. Okujja kwammwe twakutegeddeko. Amiina. Nti muye tuyinza okufuna abagenyi. Kikubire ngaleza. Ye embeera eri scientific nga tusooke tukomyewo abaana abali mu COVID-19 task force basooke batubuulire embeera mwe muli. Kale tubagattire engalo abaana ba Dadi abali mu task force tubagattire engalo ezaabwe. Ate bwe mutakuba bakulu bannange wamaffe tukuba engalo wamma tubagattire bawala bange mpolampola mubonyebonye ensansa abo omwana eyalidde emmere nakkuta sakola ki sokolaba omwana engalo ez'amaanyi nola batakuba ngalo abaana ba Dadi engalo bawala bange mufukamire bawala bange mufukamire bawala bange tufukamire ate nange mbasike mu mukono jangu ng'oli mumalirivu nga mukyala afumbirwa owa bodaboda olaba omusajja asamba piki etalina kyemukoze naye watya ye ng'amunyiizizza bannaye muddeyo mugezese buli alina owa boda kyekinga. Tukwaniriza ku program emikolo olunaku lubeera lwa Sunday okuva ssaawa 10 paka ssaawa 11. Obutafaananako bulijjo tukuleetedde ekyenjawulo otugenda okuba nga tukulaga ba service providers ab'enjawulo nga bakulaga ngeri ki gy'osobola okweteekerateekera omukolo nga tonnagukola. Ye owange biki by'olina okutunuulira. Olwaleero tukuleetedde ono nga ye mwogezi wa ku mikolo abasinga g'omumanyi naye ngenda kumuwa akakisa yeyanjule. Amannya agange yenze Nagawa Saad omwana ow'Enkima. Sebo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku GTV mu program emikolo tusaba weyanjulire abalabi ba GTV. Abalabi wa GTV webale kugyekuumirako abazaana n'abaami ba Kabaka mwebale kwekuumira ku program eŋŋanzi emikolo wano ku GTV. Erinnya eryange nze Bukenya Abdulaziz Kimirante newankubadde omwanjuzi ampise mwogezi naye mba mulungamya. Omwogezi ayinza okwogera obwogezi naye emikolo tuba tuyambako okulungamya mu mbeera emu oba endala. Kitegedde sebo tukwaniriza ku programu emikolo omulungamya. Shey nkuyite Shey. Kati wano mba mulungamya. Mulungamya Aziz Bukenya Kimirante. Neddiranga bino. Akabiro jerengesa. Omuwala guvuga nti kali kutanda ne kakusuula mbenga byabasi abasambaganye. Kati sebo tubadde twagala otunnyonnyole biki emitendera egy'enjawulo biki abantu abagole abali eyo abeteekateekera emikolo bintu ki be batasaanidde kubuusa maaso
yo wange omugole bintu biki ebikulu bintu ki ebikulu byasaanidde okutunuulira ku mukolo naye ngaeyo yonna yonna tetunnagendayo tubadde tusaba onnyonnyole abalabi ba GTV bwetwogera ku kintu obufumbo nti kati nga gwe omuluŋŋamya tuzze tugambye munnange omukolo gwange gwa nnaku za mwezi nga 2 Desemba kati nga gwe omuluŋŋamya saba onnyonnyola abalabi ba GTV nti bwetwogera ku kigambo bufumbo tutegeeza ki? Ekigambo bufumbo bw'omulabi wa GTV osaanye okimanye mu Luganda tugamba nti guba mukago. Omukago ogwo oguttibwa wakati w'abantu bameka? Babiri. Kuba gye buva ne gye bulijja obufumbo bukolebwa parties 2 oba abantu ba mirundi emeka? Ebiri. Abamwami na mukyala. Si nti buli ekikolebwa wakati w'omukyala n'omwami nti buba bufumbo. Wabula obufumbo bugendererwamu ebintu ebyaki ebyenjawulo mutta omukago nga mwetooloolera ku kintu ekyenjawulo ekiyitibwa omukwano ogwo nga gugenda kuvaamu ekiyitibwa famire. Mu ababiri omukyala n'omwami mwe mutandika kye tuyita ki famire. Kati okukkiriziganya okuteeseganya enzikiriziganya etuukibwako wakati wammwe ababiri ng'eri mu layini ya kwagalana kye tuyita obuki obufumbo ne mutta omukago ogwo nga ekyokulabirako bwe bukeera ku makya n'enzija gy'oli waliwo ajja okujja gy'oli ng'akuleetedde mukolo ogulage ku GTV naye nga mwami nze n'enzija ng'ekiruubirirwa kyange oba ekigendererwa kyange nzize kwogereza ga nti munnange olwa ABCD nsaanye kuba naki nsaanye kuba naawe. Kati okukkiriziganya okwo omukago ogwo oguttibwa wakati wange naawe kye kitutwala mu kye tuyita obuki obufumbo. Ebiseera ebisinga tulaba nti n'olaba omusajja n'omukazi bakwataganye ne babeera bonna. Kati tugambe nti abantu batandika okubeera bonna bwe bate obwo bwe bufumbo. Tekibufuula bufumbo. Olw'ensonga bwe mutuukira okugamba nti bano bafumbiriganiddwa wabeerawo emitendera egiyitibwamu. Edda nedda mu bajjajjaffe abaliwo nga baaliwo mu biseera ebyo basobola okukijulira nti watuukanga akaseera myaka egifumbirwa naye ng'oli innocent toyina kyomanyi ku nsonga ya buki era nga nazze okukugambako omuloopa so bazadde bo babanga eyo ku kyalo batambulatambula ne babaako famire gye baziga ne bagamba nti famire eyo bwe tugiteekamu omwana waffe ate abeera wankizo ne bajja ne bakulonderayo omwami oluusi n'atuuka newammwe nga zo okulyawo ekyenkya oba ekyemisana nga tokola ki nga tomanyi nti ye mwami agenda okukutwala okanya kulaba bakutuma mirimu dduka oleeta ekikopo leeta amazzi g'omugenyi mufukirireko mu ngalo wano wonna process bakuteekateeka n'omwami akukola ki akwetegereza alabe kati mulungi mukufukamira wampisa ayaniriza abagenyi musanyufu n'ebifaanaganako bitya oluvannyuma lw'okuvaawo okwo ne bakutegeeza nti munnange nno omanyi nti abadde awo agenda kakati emitendera weegiri egitutwala mu buki mu bufumbo olw'ensonga nti one ne bwe najja n'enkumatiza oba n'enkukakasa nga tetugoberedde mitendera mituufu kuba emitendera gino gigatta ensonga mmeka ensonga 2 enkulu mu jjo. One gigatta obuwangwa n'ennono, 2 gigatta eddiini. Kino tetukyogera mu perspective olwaliro nze nnyinza okuba ndi musiraamu naye n'omukatuliki oba omulokole eddiini ye eyina bwemulambika okukola obuki obufumbo. Emitendera egyo bw'atagituukiriza obufumbo bwe bubeera buki bubeera bufu. So ffe we tutuuka ku nzikiriziganya tuba ne emitendera oba procedures oba process gye tulina okuyitamu okulaba nti tutuuka ku kkula ly'okuba nti tuli baki tuli bafumbo. Kakati
abaana basalawo bulijjo nti maama taata ngenda kuwasa maama taata nina omwami wange mbadde nsaba mumuleete mumulabe kitegeeza ki eri abazadde abaana singa baba basazeewo okufumbiriganwa kakati gye buva ne gye bulijja mu nsi omuzadde atwala ku giti nkakasanga mu byosinga okwenyumirizaamu mu nsi ng'omwana wo ow'obuwala oba ow'obulenzi azze mu makubo amatuufu nakugaa nti maama taata njagala kuwasa oba njagala kufumbirwa kino nno kitegeeza ki nti lyessanyu ery'oku ntikko olunaku oluki omwana n'asalawo nga kimuvudde mu kamwa n'ategeeza omuzadde mu butongole nga teyeepakudde bupakuzi kuba waliwo n'abeepakula n'avaawo ewaka n'atambula mugenda mumukubira essimu oluvannyuma lw'emyezi egi naga maama feeno twatandika dda n'amaka okitegedde naye ekyo kyekitegeeza eri omuzadde kyekitiibwa ekiweebwa omuzadde nti n'omwana aba akoze empisa ez'ekika ekyawaggulu bifo nga tannayingira kintu asoose kutegeeza baki bazadde so kitegeeza ekitiibwa kinene kitegeeza empisa ez'ekika ekyawaggulu obugunjufu n'ennambika y'omwana eri bakadde okyogedde era tukiwulidde n'omulabi wa GTV akitegedde naye ennaku zino si kyangu omwana ogwevaamu n'agenda mu bazadde be n'agamba nti maama ngenda fumbira maama ngenda kuwasa lwaki ensangi zino kifuuse kizibu nnyo abaana ddala abavubuka kubanga ebiseera bisinga okusalawo okuva gye bali n'asalawo n'agamba nti kati ngenda kuwasa lwaki kifuuse kizibu nnyo okuwasa ennaku zino yes emikolo weegiri tugiraba naye ate amazima gali nti si abavubuka tebakyayagala kuwasa kituufu ekyo nno togaa nti abavubuka tebakyayagala kuwasa n'abawala kale tebakyayagala waliwo n'abatayagala fumbirwa kigatte generally oga nti abasajja n'abakyala tebakyayagala kufumbirwa oba kufumbiriganwa bwe kidda ku sayidi emu edde yasalangawo yabanga mwana mulenzi naga kati nkakase ngenda kukola ki olwaleero tebakyakakata however nga bakuze muki mu myaka na buli kimu bakirina obuuza ekibuuzo kikujjira ne kikwetoololera mu bwongo nti lwaki gundi nkakasa n'atulaba kati alina gw'amanyi naye gundi ki ekimuganya okuwasa ng'omulimu aguyina yamala okusoma ayina wasula n'ebifaanaganako bwe bityo naye ng'okyamusanga mu mbeera etali ntuufu oba ey'amakubo amakyamu eyalejja ki eyalejjalejja era omulaba n'oli enkya n'omulala n'oli enkya n'omulala n'oli naye ekimu ku bikalubiza obufumbo oba okuwasa ne kufuuka kuzibu ensangi zino one be bazadde abazadde tufuuse kizibu tufuuse omuziziko eri abaana baffe okukola ki okuwasa oba okufumbirwa ekyokulabirako omwana ayinza okujja naga nti maama njagala kuwasa oba taata bwakireeta mu mbeera eyo omuzadde n'afuuka obstacle n'afuuka ekiziyiza atya one ajja kuteekawo embeera nti mwana wange bw'oba mwana wa buwala n'akubuza agenda okukuwasa agenda kuleeta ki first and foremost nga tannamanya nti kyogendamu kituufu kulambika n'aweeyinga bye banaleeta bifo nga tannamanya na muntu agenda kukola ki agenda kukutwala ogenda olaba ebintu byakuyisaamu naga analeeta wano tanka liita tereka amazzi liita emitwalo 2 analeeta ente 13 analeeta ki ogenda okuddayo eri munno omutegeeze nti munnange ebyagalwa ewaka nawulidde taata ayogera ku tanka nawulidde ayogera ku nte 12 ate nga nzungu nawulidde agenda okubeepimapimamu musajja wattu ng'agenda kukaluubirizibwa
wabula nga engeri yokka ey'okukufuna kusigaza kulejjalejja jangu ondabeko okiraba jangu okole ki ondabeko ekyo ne kiziyiza ki ne kifuuka ensonga lwaki obufumbo n'okuwasa ku kalubye ensangi zino. Kyakubiri tetweteeseteese kimala. Mbuuza lwaki ebiseera ebisinga omuntu bw'avubukamu oba omwana omuwala bw'akulamu ne batandika okumulaba mu mbeera eya bulijjo olinaga gundi naakuze oluusi ye taddayo tazza katambi mabega kufumiitiriza na kumanya kyennyingira kifaanana kitya era nkitegeera ekiraba yensonga lwaki otuuka ensangi zino olaba n'abateeseteese bangi omwami n'atajja oba omwana omuwala n'abulawo ku lunaku lw'omukolo gwe tobiraba ekiraba ne bagamba nti omugole agenzekaawo afulumyawo katono naye ng'agenze ne buziba ne bukyenkeera nga takola ki n'amala omwezi mulamba. Ekyo nno buli we kyeyongera mu nsi okulabika kikaluubirizibwa emigigi egikola ki ejijja alaba nga kihapeninzeewo olwaleero oba kituuseewo olwaleero aga nange we bakinkola kanjira mbeera nzekka kiraba. Ekyokusatu ebyenfuna ebyaki ebyenfuna olwaleero obufumbo okuyimirirawo ebiseera ebisinga abantu basooka kulaba enfuna ye eriete ayina emmotoka era kijje ku nze naawe omulabi wa GTV nkakasa okimanyi ti bannyinaffe bangi batomedde mu mbeera eyo ayina emmotoka yazimba bw'onaasanga nze nga ddala kituufu njagala kuba naawe naye nga ntegedde nti ekiruubirirwa kyo ki motoka njagenda njeyazika ewa saadi nkuvuge ku wiikendi njizeeyo ne ku wiikendi eddako era nzirira ki bw'onaagindabamu emirundi 3 ate nga nange bwenkukakasa nti yeyange reason being nti ekiyinza okukukuumira awo nsobole okufunako access olwakakwate tumaliriza tukoze eki tukaluubiriza embeera nti gwe woonaanuyiririra oba woonaaleetera enniya nejjula nti kati kaŋŋende wadde toyina mmotoka nga ebintu bibadde ku bikukujju obadde omanyi kirala naye biri ku biki ku bikukujju. So buli wotunuuliranga ebyenfuna obufumbo buba bugenda kukaluba oba okuwasa kuba kugenda kukola ki kugenda kukaluba. Edda kyatuukanga ku muntu omuvubuka agenda okuwasa ng'akakase kyetuyita okukakata kuba bakadde baffe ennambika gye baatulambikanga ngamu nga ne bw'ova ku ssomero 1 nga baga nti katutandika okukola kyokoze nga tokidiibuuda wabula nga nabo bamonitaringa bafaayo okulaba ssente ozikozesa otya era ng'akuwa ne ku magezi nti zimbawo akayumba kyobola abodda mu bataata baffe bajjajjaffe bawasanganga n'okuzimba bakoze eki bazimbye yawasanganga ng'omulimu weeguli wanajja 10 aleete neffe ebyenfuna byaffe abavubuka kati abasinga ensangi zino bya ddiiru ate nga ddiiru ezo tezisimbye layini nti nva kweno nzira kweno eno yabukadde 2 nyinayo ye3 wabula ojja n'ozikuba leero miliyoni 2 ne wayita emyezi tozeemu kulaba ku ddiiru naki neemu ate nga zino zirina okukola saaviisi eza buli lunaku at the end omaliriza oba ku nkomerero omaliriza weetadde mu kifaananyi ky'otali kiraba okaluubiriza oyo eyandisazeewo okugenda naawe mu buki mu bufumbo olw'ensonga nti wategeera nti gundi ali bw'ati awo wajja okukuleka olwo muba mugenze mu maaso oba muba muzze mabega mwe ng'abaluŋŋamya kubanga wangambye sikuyita omwogezi wabula abaluŋŋamya criteria ki gye mugoberera nga mwogerera emikolo gino gyandibadde ng'emitendera omulabi wa GTV
emitendera egiyitwamu ku muntu yenna alungamya omukolo. Ekisooka, omukolo gutambulira ku nnono bbiri. Meka? Bbiri. Era omulabi wa GTV akitegeere tizine ennono ebbiri bwe zibula mu mukolo gwo gubaako question mark, gubaako akabuuza. Ennono esooka ya ddiini. Mu ddiini yo yonna gy'okola ki? Gy'olimu. Emitendera gy'eddiini kasita gibula mu mukolo gwo gubaako akakola ki? Akabuuza. Omutendera ogwokubiri buwangwa oba ennono. So tewali formula oba mutendera guyitibwamu nti bw'oyogera kino zaako kino. Kasita omukolo gusangibwa nga gwetobeseemu emitendera gino ebiri oba empagi zino emmeka? Ebbiri. Ey'eddiini n'ey'obuwangwa. Criteria tematalinya oba emitendera tegikola ki? Tegimatalinya. Kati kye tulina okumanya kye kiriwa. Eddiini zirina obulombolombo bwazo mu kufumbirwa oba mu kuwasa. N'obuwangwa buyina ebigobererwa mu kuwasa oba mu kukola ki? Mu kufumbirwa. Twala ekyokulabirako. Edda oba nakati bwe kirina okuba kikolebwa mu mikolo gye tubeeramu. Bwe nnuyirira nti ngenda kuwasa, waabeerangawo ebintu eby'enkizo nga bya nnono bye tuteerabiranga. Nga naye bagamba nti kino kibuze baga ekyo kireke kasita tulina kiriwa? Kasita tulina kino. Ye budda mu mikolo gyaffe egyakati ogenda okulanga ebintu bingi bikoze eki? Bikyuse ku nnono ne ku ddiini. Okugeza bwewagendanga okuwasa bwembanga for example ndeese oba nkulembedde famire y'omwana omulenzi tugenda mu maka okuwasa, twatambulanga n'ekiggula luggi. Ye kyekita ku mukatuliki eky'omwenge kyolaba bakoze eki? Beetisse nga temunnayingira. Ye kreti ya soda ku muki? Ku musiraamu. Mu ddiini ye lwaki nti ye takozesa kiki? Takozesa kita oba takozesa mwenge. Neyeetikka kreti yaki? Kreti ya soda. Abalabi baffe aba GTV batera okuwulira ffe abalungamya nga tugamba nti ntambudde n'ekizito. Kizito yono. Ekyamuyisanga kizito nti wajjanga omukoze eki? Omwetisse. Ekintu kyonna ekizito wakijja kikoze eki? Kyetikkibwa ku mutwe. Okiraba? Mu mbeera y'okulaga gye mulaga nti tuzze mu mbeera ya ssanyu. Omuntu azze nga yeetisse. Kyokola naffe ab'ekibuga twalina enjogera egamba nti ow'ekibuga asanyukira akoze eki? Yeetisse. Bw'ova mu kyalo nga weetisse enkota y'ettooke n'ojja mu Kampala n'ennaku essatu weebaka ng'omuntu muki? Musanyufu. Olina kyozze weetisse. Bazzukulu bansamba. Baani? Bansamba. Bamulindwa? Bwekiri kitange. Muwe mwasaba okutuuka hano malya g'ebyemisana. Njagala ntegeere. Otambudde naani? Kitange tuli babiri. Gwe naani? Mwami na mukyala. N'ebitabo ebitukuvu kitange byogera. Mbo. Era nga byawandiika. Ye. Nga bitukubiriza obugumiikiriza. Ddala. N'ekitange kkiriza. Ye. Nti ngaffe abantu. Mubaamu era ababulwa obugumiikiriza. Okugeza. Kikulu kitange. Ye. Kkiriza nti ye mwami Kizito. Twatambudde naye obugumiikiriza bumususseeko. Bw'abanga talina bugumiikiriza. Ngenda kukusalira okulya olusuku. Otuukire mu kuyonja. Omwana wange oyo Katumwa ye mujjwa. Mpaawo kiyinza mwanganga kakulembere akulaga obuufu. Neyanza taata. Hot sounds mutambu. Bakulu bannange tukube ku ngalo ezaaniriza. Otuuka weetegereze n'ekifaananyi kyange ekinene mweteeketeeke bw'aba akomawo mumuwerekere. Akati twabanga nakyo kiraba ekyokubiri nti bwabanga we twabanga tugenda okuwasa omwana omulenzi bajjanga ne kaasuze katya ono no yagobererwangako oluusi n'ekiki n'ekibiriiti bamuleeta ewaabwe w'omwana omuki omuwala
mu mbeera nti bano kuba omwana omuwala olunaku olwo lwatuukanga bafumbiriranga muki mufumbirire naye kati abagole b'ennaku zino omukubiranga enkeera mukolo naga ndi mu kibuga wakati nja batuwako saawa 9 n'obuuza kati ono bamufumbiridde ddi kuba wiiki yonna omulabye yeetawula dde noonya kaviiri noonya ekiraba naabanga teyeeteeseteese buki teyeeteeseteese bulungi kakati omuntu oyo aba yafumbiriddwa kakati olaba nti bajjanga naki ne kaasuze katya bano abamufumbiridde bano abamubaddeko nga bamuteekateeka reason being kyayingira kyankizo kyanjawulo asayininga ndagaano ya bulamu bwe bakiteekangako nnyo essira era ekiro ekyo bakimalangako nga basenga bakola omulimu gw'amaanyi bamaama be bamuteekateeka nti mwana wange kino na kino na kino na kino basenga nga bamwetalirako lwaki bamufumbira kati naawe wajjanga n'ekirabo ekiraga essanyu nti bali abaasuze nga batunula bafaayo okuteekateeka gwe kyonaatwala okitwale nga naawe kikusanyusa naawe mu mbeera y'okubasiima akalala nga nako kabeeranga kankizo nga nako mu nnono tekalina kubulamu nti twatambulanga ne certificates olwaleero eziva emmengo oba okuva edda nedda nga zivaawa ziva mmengo naye osanga omuntu n'ateekateeka omukolo yes fine naye n'otuuka ku lunaku oluseme n'omubuuza zo certificate weziri ne baganda baffe abatali baganda ne mubwakyabazinga bwe busoga balina ennambika eyo ojja n'ekyapa ojja n'ekifaananyi kyakyabazinga ojja n'ekifaananyi kya Nnaabagereka wa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka kiraba mu mbeera y'okwongera okugatta oluganda n'omukwano n'okulaga nti gye muva wategeerekeka ensonga nyingi ezinnetera okwenyumiriza mu byobuwangwa bizibukamu zibuka mu bakabaka ba Buganda ewa Ssaabasajja mu Namute ebyo sanga abantu ab'emiseno gyabaaniriza kabiri mukulwaniriza omutanda tukola nabo tubonga nabo Kolo kitange kitango mulungi mpulira bibyo kyamazima bitwabadde tujja wano iye twasoose mu bwakabaka bwa Ssaabasajja Kabaka Bulange Mmengo era ekyamazima obusubi twasanze Bulange Ssaabasajja Kabaka Lunaali Mwenda Mutebi n'asiima era n'asiima tiyani ayinza okubula ku mukolo omunyuvu nga guno mukulu wange Waswa Habibu yaniriza omutanda wuno atuuse mukulu wange oyo kamwanirize abange engalo nga siziwulidde mukulu kitange mpulira bibyo nenanyini Ismail ani oyo omubwati ani the Kit Kat the sweetheart iye Miss Universe one and only wa Ssaabasajja Kabaka mama wa Buganda mwanyinaze kakanakawo yanirize mama uyo atunze mukulu kitange n'ekyapa kya Buganda tukirese mu masaza 18 munze mbuuza kyaddondo kwali mumuno olaba tenti zizo ate kochi wano we wamu wenyini olaba tenti zizo indako akatale ke katooke mukikubire engalo batenti mukulu mpera mukulu wange katooke ayandise kwanje wange akalo kadda dadi omwana Hakimu iye Swaibu iye Kibira asiimye n'abaako kyatoola nga mwatutegeera nimumanyira ddala nti kino ekiwandiiko kyaffe abakulu abange ekiwandiiko kyaffe kikino bakireze emirimu gya Buganda gyongere okuteekebwako engalo
kiraba kati ate bw'ogendako mu perspective nga ya ddiini byebyayo ate byangu one baba nakubuuza nti amahare galiwa kuba okimanyi nti mukiwasa mu bulombolombo obuwasa amahare galina kubulamu kati bw'otuuka ku mukolo nga tulina mahare twekanga netuga talina mahare naye nga aleese sofa set aleese firiji aleese TV nti 42 aleese buli kimu ekirabwako ng'akireese naye nga omukyala yamusaba amahare ga mitwalo 40 n'agamba inshallah nja kugamuwa riri kiba kijja olaba akalombolombo k'eddiini bwe kaba kanyeenya omukolo gubaako akakola ki gubaako akabuuza ekiraba mushaya ensonga etuleese yakubeera tujiwaza ekinya kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Embeera eno gye tulimu eyimirira ku mpagi ziringa 3 zokka. Bajja esooka kubeerawo kw'abaagalana ababiri. Kinkakasa nti alhamdulillah Hakimu ne Hafsa bali bulungi batebenkevu era we bali. Ensonga ey'okubiri Alwali ey'omuyima atukwasibwa era agenda okubeera nga awaayo ki muwala we kinkakasa nti alhamdulillah ensonga eyo ekitandiseko. Ensonga endala gaba mahari etugenda okubeera nga tutegeera amahari ago Hafsa gagenda okusaba ng'agasaba Hakim nga owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama batukola ki batugamba. Kaseera kano nasabye wano baterewo kakeeka naye tebasobodde yakusaba Hakimu asembere wano sabe ne muzeeyi yakuba omukyalo dola mikasibu kakasibwa nti amahare Abdul Hakim amaze okubeera nga agawaayiwa Hafsa ga mitwalo 2 biidhinillahi subhanahu wa ta'ala era ne gagenda mu bitabo. Tusaba abali oyogedde ku kaasuze katya mabegako biseera byaddako nalabako omukolo gwali gwambaga naye ku mukolo ogwo ekitali kya bulijjo era ekintu kyesikyalaba bakera ku macha abagenda okuwasa ku mukolo gw'embaga si kwanjula ne bajja ku macha ewaabwe gye bazaala obukyala kati omulabi waffe yandiyagadde okumanya bw'oyogera ku kaasuze katya tuba tutegeeza ki kaasuze katya bajjajjaffe bakozesanga kidomola ky'amafuta oba akadomola nga kuwerekerezebwako ebibiriiti ekibiriiti n'akalabo akalala konna mwattu akalabo kano nga bwe njogedde kaleetebwanga mu mbeera ya kusiima omuntu akuteekeddeteekedde noga nti kuba basenga b'abaana basulanga bwe bamanyanga nti omwana waffe agenda kufumbirwa ng'okuva lwe bategedde paka omukolo we gunaggwa sinakindi ne wiiki namba ng'omukolo guwedde nga bali mu kwetala mwana waffe anyweddeyo atya agenza atya muteeketeeke kuba omwana basookanga kumuteekateeka kyeyayingiranga yabanga takikola ki yabanga takimanyi naye osanga ensangi zino ng'omwana ategese omukolo ng'amazeeyo omusajja emyaka emeka emyaka 4 n'abuuza n'essenga kati essenga ogenda kuŋŋamba kyesimanyi buli kimu eri nkikola kakati ogenda kuŋŋamba ki naalabanga n'omugaso gwa ssenga takyagukola ki takyagwina naye ku mwana oli yabeeranga talina kyamanyi ali innocent omuzungu bw'amuyita ali green talina kyakola ki talina kyamanyi nekyayingirira bamugamba obufumbo tamanyi nti mubufumbo okola bwoti tamanyi nti okolayo kino tamanyi nti okolayo kino wabula nga bamutwala mu kintu kyali omupya mu kyo bamuteekateeka naye naawe mu mbeera y'okusiima nga bwe sayidi eno ejja okuwasa olaga okusiima kwo ti amaanyi ge mutaddemu muteekerateekera nze gwe twala ekyokulabirako oli mukyala mufumbo si bwe kiri ne bw'oba toli naye ku mukyala yenna omufumbo alaba GTV obudde bwe bukeera ku makya n'ofumba emmere n'ogiteekateeka n'oboobeza akajwisi n'okakamula omwami n'amala okulya n'ayingira buyingizi buli natagaye nti bannaaye
webale kufumba muli mu mutima owulira otya oba kiki obambi mukaka n'ebifaanaganako bitya naye bwakulaga nti asiimye n'enkya weeyongera amaanyi ne bwanaakomawo saa 9 ajja asanga ettooke lye likyaboobeera liri ku muliro ekiraba so bw'ataakikola omulundi gumu 2 3 ogwokuna ajja asanga mwalidde dda akati naawe omwana omulenzi okulaga nti bannange manyi kuno kwonna okwejaga kwe mulimu okuteekateeka kwe mukola muteekerateekera nze kubanga gye buva ne gye buli yaffe twasiinganga okwesunga ekiraba iffe wadde nga kusaidi y'omuwala baabanga beesunga omwana agenda kufumbirwa biti naye ate omulenzi awasa yasulanga teyeebase ekiraba kuba nti naye ayingira ekintu kyabadde awulira obuki kati agenda okukituukamu bwe wali omuto maama wo bwe yagambanga nti tugenda Kampala wasulanga oyambadde kibwe kiri era nga ne kakutanda otulo ne tukubbamu katono osisimukirawo noga tebandika lwaki wabanga olina ekyenjawulo kyokola ki kyowulira kyeweesunga kakati naawe mukulaga nti weesunga zaayo omuzigo zaayo ki omuzigo kekasuze kati ako kalabikanga akatono naye ate kategeeza kinene nnyo k'oyo akatutte ate n'erijjo katutte basanyuka naye kati nga mwe abalungamyi abagole mugezaako okubagamba ebintu nga bino okulaba nti babiteeka mu nkola abagole oba ababa bagenda okuwasa ebiseera ebisinga tubalambika tubagaa nti bannange kino na kino na kino na kino kikulu naye olw'ensonga nti basigaza amaanyi gali nti be bakama baffe ekiraba bebaki be bakama baffe osanga nga ebimu abikola ki abiwakanya naga nti yakyogera however bw'oba weetikudde omugugu bwe yandigambye nti omwogezi teyaŋŋamba nti nakyogerako noga nti kino na kino na kino so kwandibadde kusaba kwaffe nti ebiseera ebisinga emikolo nga gino bwe mugitukwasa nga mutwesize mwesige n'ebigambo ebibagambibwa mwesige okuwabulwa okubaweebwa bwe nkugamba nti kino na kino na kino na kino kyetaagisa at least kale sala ku biki sala ku birala ebitali essential muzungu alina ekigambo essential ekintu ekyo kyo kyetaagisa tetulina bwe tukyewalira bwe nkugamba nti munnange kino na kino tukikole wuliriza naye bw'oba n'ekirowoozo kye kiŋŋambe tuwabuligane olw'ensonga nti gye tugenda ŋŋendera mu kifaanani kirala ate naawe ogendera mu kifaanani kiki kirala nze okukukulembera nange olwo mba nfuuse kitundu ku famire yo kiraba era omwogezi yenna oba omulungamya yenna kasitaakola ensobi n'ateefuula kitundu ku famire omukolo gukuva mu omukolo gukola ki gukuva mu ngalo olw'ensonga olina okumanya bataata olina okumanya bamaama olina okumanya basenga baganda be onaani oli amuyita atya ogenda okumaliriza ng'ofuuse abantu ab'obuvunaanyizibwa bwe mugenze nabo kitundu ku famire yes You're drunk. Eti nimemlambisha ananambia chombeza tena nikizidisha ananambia koleza nikitaka kusitisha ananambia ongeza japo imethibitishwa ila itampoteza ikipanda ni bala ikishuka ndo hatari asijepata madhara akaikosa na hali ladha yake msala shira ya Kizanzibari na misi mjimi wala akitaka nampa aisukari nampatia shuga sukari nampatia sukari nampatia shuga sukari nampatia sukari nampatia shuga sukari nampatia sukari nampatia shuga sukari nampatia na akili ya njaa juu mjasifanyia jizi na mjazi aja juu
pamoja na vitangawizi. Baba chanja, chukua vyote chukua, vitafune nganja, chakua mwaya chakua, ujibusti na karanga, tuliza na kitumbua, ila jihadhari na majanga we, usije ukaugua, mana ikipanda ni balaa, ikishuka ndo hatari, asijepata madhara, akaikosa na hala, ladha yake msala, shira ya Kizanzibari, na misi mjimi wala, akitaka nampa aisukari, nampatia sugar sukari, nampatia sukari, nampatia sugar sukari, nampatia sukari, nampatia sugar sukari, nampatia sukari, nampatia sugar sukari, nampatia imroge. Kwa nini kasanoge? Tambua, tambua sukari ni tamukolea. Tambua, 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 we tambua, tambua, alua, tambua, we tambua, 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 we tambua, tambua, kama unafua, tambua, iguru nyanyo. Ndowooza omukugu muwulidde bulungi nnyo bw'atulungamya ebintu byaffe bwe tulina okubikola obulungi ennyo naye naffe era tetujja kubeerera awo nti tetulina akagambo ke twogerayo. Olowooza Saati, olowooza kyandibadde kikolebwa ki, kyandibadde kikolebwa omukolo ne guvaayo nga bulungi nnyo gunyumye nnyo ate mumalidde mu budde engoye z'omugole azimazeeyo kwegamba mwena nga muli basanyufu? Okimanyi nti bw'oba ovuga emmotoka sivuga kale abavuzi b'emmotoka abavuzi bannange manyi bw'obeera ovuga mmotoka gwe driver kitegeeza ki nti gwe driver you're the one controlling the steering n'abali mu mmotoka n'abalimu bonna bonna gwokola ki gwobategeerera nti omwogezi oba omulungamya kasita bakukwasa omulimu guti kitegeeza omukolo gwonna gwonna guli mu ngalo zo oba babidongo oba baki omukolo guba gufuuse ki gugwo kitegeeza omwogezi abeera alina okukola ki okusaminga apu omukolo bulungi side ne side nti mukubalansinga kyova nti ngaomulungamya waffe bwe mwamuwulidde nti aboogezi bano ababiri ng'omulungamya waffe bwe mumuwulidde agambye nti omwogezi owe side ne side balina okusooka ne boogerezeganya ng'omukolo tegunnakola ki tegunnabeerawo. Kitegeeza bwe basooka okwogerezeganya bamanye engeri gye bagenda okuvugamu ki ekintu nti bano abaana ababuuza bagenda kubuliza eddakiika mmeka nti eddakiika emu n'ekitundu ejja kuba ekola ki bamala in that saawa zigenda okuwera saawa 11 omugole akola ki kabbo kamuwala kwegamba nga baleeta kabbo kamuwala tolabangako ku mukolo egyo mwattu emikolo egyo nze ginyumira nnyo lwakuba nti muna ekibeera kyangerigere anti twamanyira okuvaayo ekiro naye nga era si kirungi nnyo abako okubeera ku buko saawa emu nga mukyali eyo essaawa 12 omukolo oguba omunyuvu obulungi nga buli omu agati omukolo gunyumye naye ati mwana watu bagumaze mu budde essaawa 12 zennyini muva ku buko n'abagende wala basobole okutuuka ng'obudde bukyali. Naye ng'ekikulu kya byonna omulungamya yavuga omukolo yamanyi basalirewa keeki omukolo afulume eddiye akyuse eddiye engoye akole kikwegamba butuufu waliwo omukolo gwobeerako ogamba butuufu omulungamya yasoma beetegese bulungi olaba buli kimu kiri on point omugole afulumye tapapa mukakamu kwegamba akakadde jjukeze waliwo eddakiika ezo nze aweesinga okwagala yakafulumayo ayambadde olugoye olwokubiri awo olusooka nedda olusooka luba lwa mu nnyumba nga abako baakatuuka olwo luba lwakubiri ebweru kati bo balaba lusooka abasiraamu anti bamala kubabuuwa ate n'olyoka ovaayo mu kisengo ojjaawo naye waneeno omugole wano wafuluma jjukira atwalira ddala ki eddakiika bamuwa budde bwe enduulu bweraya ako kali ako
omukolo gwetololera ku mwogezi. Webale nnyo webali eddala okubanga munnange oli mulabi waffe omulungi ennyo ku GTV. N'olw'ensonga eyo tosubanga buli lwa Sande essaawa 10 paka saa 11 tujja kubanga mukwano gwange tukutuusaako ebintu ebyenjawulo bingi nnyo ebikola mu kwanjula kubanga tulina okumanya ne tweteekateeka bulungi nnyo sijja kubatwalira budde buwanvu nnyo ate bannaffe beeteeseteese dda okujja okubaako bye babawa ate ebirala. Mbadde omuzira mamba Nacha Sharifa omwana ow'enkima Nagawasaadi pozi ne benkoze nabo Jamil. Kale tubasiibulidde wano olunaku olwaleero nga tubagaa nti nno assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.